Baraka muwemu empeera ejyamu. Olwokuna Sheikh Imran Sali era nga naye bwe yakikkaatiriza n'aga nti wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ne bw'otandika kubala ebyengera Allah byakuwadde tosobola kubikomekkereza. Tumwebaza Allah olw'ebyengera ebingi byatuwadde era tumusaba abitukuumire n'ebyo bye tutannaba kutuukako nga tubiyaayaanira nga bya mugaso gye tuli na bya bitutuuseeko. Tukyafumba omutwe olwokutaano Dr. Senjala. Mu kiseera ky'omuntu ng'ebintu bimusobedde, ibaada gy'akyasinze okukola neyagalwa nnyo ewa Allah mu kaseera ako ye ibaada ey'okusaba Allah tabaraka wa ta'ala. Tukyakuteekateeka mu nteekateeka entuufu era ku Lwomukaaga Buuza Oyige ne Sheikh Kasimu Kiyingi. Abaseeka bakintumye basheekha abakulu mu ggwanga tiddalasa ziddemu mizikiti naddala eza Sande ne ku Lwomukaaga abaana basobola okusoma eddiini yaabwe. Bayimaamu mukiteekemu amaanyi, ab'ettwale abaana basome ku ddiini yaabwe nga bagiyiga ku mizikiti buli lwa Sande, n'abakyala nabo basobola okusoma ku ddiini yaabwe, tusobole okutambuza eddiini obuki obulungi. Lukyali lusufu Olwomukaaga anti tukuleetera ne Dr. Fidhi Walusimbi. Awo bwe tugambira nti fahadha min baabi awla. Lubanga Obusiraamu bwakkakasaako okuyisa obulungi ekinyonyi, okuyisa obulungi ebimera n'ebisolo, ate olwo kikkakatako nnyo okubeera nti muganda wo ate ye omuyisa bulungi nnyo. Olwo ku Sande Imaamu Sulaiman Kyeyune. Ebisinga okuleeta obufumbo okufa amangu otatwala budde nga wetegereza omukyala, n'omukyala obutetegereza mwami. Bwezibanga nga ziri 12 ne tuzimanyirawo tugaa nti tujagala nazo nga ziri 12, so si kutuuka nti wallahi saa ziraba. Ebinyuvu bikyajja tereera tulina Sheikh Mutyaba. Agamba Allah, a'udhu billahi minash shaitani rajim, walanabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi. Eyo aya tutera nnyo okugisoma nga tufiiriddwa, naye tutera kuwulira eri gyesembera inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naye nga yagamba nti nja kubagezesa n'ebintu ebibatiisa ebibakanga emitima. Omutima bwe gwekanga omubiri gugenda kulwala, ate tayagala olwale. Y'ensonga lwaki akubuulidde olubereberye nti ekyo nja kukugezesa nakyo, therefore tekikumalira biseera kweraliikirira. Take it easy. Awo ne tuleeta Dr. Mutagubyi Ashirafu. Omuntu ali aliba amanyi bagamba nti awangala obulamu bwe nga talina baraka. Olwa la'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gyatugambye nti ogenda kuba okola bingi nnyo naye nga byokola temuli baraka. Abayivu tebaggwayo. Obwo bwe bunyuvu bw'ebinnonogo mu ddaawa wano ku Salam TV, olutimbe olw'emirembe. Eno ye Salam TV. The National Mosquito Net Distribution Campaign is back. No one should die of malaria in this era. It is your responsibility to chase malaria from your home. The good news is that the government of Uganda has once again started distribution of mosquito nets under the 5th Universal Coverage Campaign, also known as the Under the Net campaign. Under this exercise, 1 mosquito net will be distributed per 2 people in every household. A village health team member, a community health extension worker, also known as a CHU, and the LC1 chairperson will move house to house to register members of the household in preparation for receiving their mosquito nets. Do not lie back. Ensure that you register all your household members to receive a mosquito net. On the distribution date, move to your distribution point and receive your net. Mosquito nets protect you and your family members from infectious mosquito bites that lead to malaria. Ensure that you receive the net, hang the net, and sleep under the net every night. Byolina okukola obeere steady. Weegendereza abakwetoolodde. Bw'oba oteekamu ppini y'omu bbanka oba mu ssimu, kakasa nti teri agiraba. Eremu we batalaba mapeesa g'onyiga. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Daddy.
we nga nvuga sisumagire ekyo shuwa kati nange bampakingire Sam. hani omwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Mu nseera y'emitimbagano si buli kyolaba nti kituufu. Amawulire amafu ensangi zino gasaasaana mangu okusinga amatuufu, ekituleka nga twewuunaganya wakati mu kusoberwa oba kiriwo ekituufu. Amawulire amafu gawabya era galeeta okutya n'okusoberwa. Dismiss ye kakuyegazze okukutaasa. Lowooza nnyo, weebuuze bulungi era sooka okakase. Twegatteko tumanyise bannayuganda ku bituufu byokka. Dismiss, weebuuze, noonyereza, okakase. Ffenna awamu tulwanyise amawulire amafu. From 2 rooms in 2008 to East Africa's multimedia powerhouse today, we have told Uganda's stories, informed, inspired, and transformed our nation. Now, as we begin a new chapter, we're opening our doors once again, inviting Uganda's best suppliers and service providers to work with us. Next Media invites eligible and competent firms and individuals to submit bids for provision of goods and services for the financial years 2026 to 2028. From ICT and creative services to logistics, insurance, and events, 51 categories of opportunity await. Visit our website and social media platforms for full details on how to participate. Partner with Next Media. Together, we inform to transform. We all know water is life. That is why we, the Union Transporters Alliance, created our own Union Water to bring life to every moment. Not just at work, on the road, at home, or at school, but also at special events like Kwanjula, birthdays, graduations. Ganoge Gafe. Drink Union packaged drinking water and stay energized, refreshed, and recharged. Order from any Union office or Union sales agent. Union, the better way. The Ministry of Health informs the public to remain vigilant against Ebola virus disease. Symptoms include diarrhea, vomiting, abdominal pain, fever, and body weakness. If you or someone you know develops these symptoms, seek medical attention immediately. Protect yourself and others by avoiding handshakes and unnecessary physical contact, washing your hands regularly with soap and water, or using an alcohol-based sanitizer. Cleaning frequently touched surfaces and avoid direct contact with infected persons' body fluids like vomit, stool, sweat, and urine. To report a suspected Ebola case, send an SMS to 6767 and type alert, or call the toll-free number 0800 100 066. Report early, protect lives. Eno ye Salam TV. يا الله المبدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-Mustafa Muhammad bin Abdillah. Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Twebaze Allahu jalla wa ala. Nze ndabira ddala nga kinkakatako okweba. Twebaze ffenna mu Allahu jalla wa ala. Twebaze subhanahu wa ta'ala olw'okutuwa obusobozi okukola byonna bye tukoze. Tumwebaze Allah subhanahu wa ta'ala okutukuuma, okutusobozesa ate era n'okututaasa ebyo byatutaasizza. Allahumma amin. Ke kaseera katuuse nate, omulabi wa Salam TV, akaseera katuuse nate ak'okukukubiriza okuwaayo eno no program. Twakkaanya nti ne bwe tutasomesa bingi, just ekikulu kukulaga kiki kyoteekeddwa okukola mu kaseera kano. Twagamba nti tuweeyo, tweweeyo. Eddakiika zibeeranga 5, tuziweeyo zisaminge up olunaku lwaffe mu kwebaza Allah gy'atuyisizza, by'atutaasizza, by'atuwadde, emirerembe gy'atubuusizza byonna. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Ate n'okumusaba wiiki, kati nga olwaleero olwokutaano, wiiki tugimazeeko. Ffenna tumanyi obukulu bw'olunaku olwokutaano. Olwokutaano fiihi saa. Mu lunaku luno olwokutaano mulimu essaawa, mulimu akadde, mulimu akaseera. Si ssaawa nti an hour, nti essaawa nnamba eri mu lwokutaano bw'osabiramu edduwa teriiko jjiji Allah yanukulirawo, nedda. Mulimu ekiseera. Era ekiseera ekyo abamanyi ab'enjawulo ne batandika ti ekiseera ekyo ng'olunaku olw'ejjuma lwakatuuka. Ekiseera ekyo ekiro mu ttumbi nga subuhi egenda kutuuka. Ekiseera ekyo enjuba y'olwokutaano nga yakavaayo. Ekiseera ekyo esswala ya jjuma wakati wa khutuba ebbiri. Ekiseera ekyo oluvannyuma lwa salatul asiri. Kakati awo wonna naye bangi ne bagamba nti akaseera kano ak'oluvannyuma lwa salatul asiri kakulu. Abange olunaku olwaleero lwa jjuma lwakutaano mukuliko eyo gye musaalidde. Era ndowooza mugoberedde bulungi hutuba ezisomeddwa. Nsuubira nti oluvannyuma hutuba ezo ezisomeddwa mulina kyamaanyi bingi bye muyizeemu. Naye kati kyenzize nakyo kyekyo, olunaku lwakutaano tumaliriza salatul asiri, tetunnatuuka salatul maghribi. Kitegeeza awo wonna akaseera kakyali ka salatul asiri oluvannyuma lwayo. Maghribi tennatuuka, enjuba tennagwa. Kolerawo kyonna ky'oba osobodde ng'osaddaaka. Saddaaka kyonna ky'osobodde nga twongereza ku ssomero, tumaliriza essomero, tuliyooyoota, tulinyiriza abaana b'obusiraamu bwe bagenda okusomera n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu. Mbawe ennamba kwe muteeka ky'oyina 07776
nya 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 220 0 musanvu musanvu mukaaga nya 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 220 0776 444 220 eri mu mannya Salam Charity oba 0 musanvu 0 musanvu musanvu emu 5 eroddemu musanvu emu 5 eyo neri mu mannya Karim Kalisa 0 musanvu musanvu mukaaga nya 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 220 ne 0 musanvu 0 musanvu musanvu emu 5 musanvu emu 5 leero baada al-asr yawm al-jum'a nga bwe tugambye nti kino kye kimu ku kiseera abamanyi abangi kati nkusaba kino gwandaba 1 kwata essimu yo baako swadaka gy'owaayo sooka kukola mulimu mulungi baayo 10 15 omutwalo 2 3 10 20 kyonna ky'oba osobodde kisaddaake bw'omaliriza okukisaddaaka omaliriza okusaddaaka kaakati fukamira bw'oba olina obusobozi obutunula mu qibla tunula mu qibla bw'oba olina obusobozi obutunula mu qibla tunula mu qibla bw'oba tolina busobozi butunula mu qibla sigala ng'oli awo wooli wanika emikono gyo saba Allah mwanjulire ensonga zo naye sooka kino sooka omugambe ai Allah edduwa yange eno nkulembeza omulimu omulungi nga nkakasiza ddala nti swadaka gye gimu ku mirimu emirungi ya Allah nsaddaase nga nyamba ku mulimu ogugenda okugatta n'okuyamba abantu enkumuliito ya Allah nange nnyina obwetaavu bwange mbwolekeza gy'oli kubanga nkakasa gwe wekka gwabulinako obusobozi ya Allah osobola okuyisa mu bitonde byo byonna Allah nsaba onnyanukule edduwa eno yanjuluza ensonga zo yanjuluza gw'osaba Allahu jalla wa ala gw'osaba yalina obusobozi ku buli kimu gw'osaba yasalawo ku buli nsonga yonna gw'osaba Allah subhanahu wa ta'ala ye mugabi ye nanyini buyinza ye kabaka huwa arrahman musaasizi oyagala waliwo embeera ekuli obubi weetaaga kusaasirwa huwa arrahmani rrahim almaliku alqudusu huwa salam almuminu almuhaiminu alaziz abange oyagala bitiibwa waliwo ow'ekitiibwa agaba ebitiibwa oyagala ki huwa arrazzaq oyagala kugabirira huwa alghaniyu ate era ye almughni huwa alghaniyu mugagga almughni agaggawaza huwa alfattahu kakati mwanjulire ate nno bw'omuyita no bw'omukowoola n'amannya gaago ebitendo bye kiyitirira yanjula ensonga zo ai Allah ku lunaku lwo olw'ekitiibwa mu ssaawa eno ey'ekitiibwa nga nkoze omulimu ogw'ekitiibwa ai Allah nga nsaba gwe ow'ekitiibwa nyamba mu kino taasa mu kino mpa kino yanja ensonga zo bisimillah 0776 nya 220
ndoze ne bwe tufunayo emitwalo nga 25 insha allah 0 7 6 nya 2 2 0 ne 0 7 7 musanvu emu 5 musanvu emu 5 0 musanvu 0 musanvu musanvu emu 5 musanvu emu 5 kakati tutandise ngenda genda koko ne mu merchant ne momo ne kansoke nebaze bano wamanga jaliya awaddeyo 15,000 bannanga abayita ku Airtel mukimanyi nti etuwakati erinnya limulimu tonyiga tulwaki basomyeko limu lyeri naye waliyo neeri osobola okukozesa Airtel merchant so jaliya 15,000 kemigisha mutwalo Musa Sentamu 23,000 Ruth Katima Rutu kabuledda omutwalo gumu 14,000 Elias Likambo mutwalo Caroline Anyeyo emitwalo 2 Zainabu mutwalo kemigisha gw'omutwalo guguno tugulabye then Falasiko wa 10,000 0 7 6 0 7 nya 2 0 ne 0 7 musanvu emu 5 musanvu emu 5 bannange ku lunaku nga luno Allah nga akuwadde omukisa ng'oli mulamu olunaku lwa kitiibwa yaumul jumaa yeidi yaffe eidi eya wiiki ate nga lunaku lukulu bingi ebirugenderako ate bwe tutuuka ku ssaawa eno oluvannyuma lw'esswala ya asiri Allah tumwanjulire ensonga zaffe bw'oba osaba Allah subhanahu wa ta'ala tolekaayo qahar waliwo aganye okukusasula ssente zo gw'obanja asaba Allah amukake saba Allahu jalla waala amukake azikuleetere nga yakunoonyeza abantu bamu babatukaluga ti gundi mulogo tewuba bulogo nedda amanyi gwasaba amanyi n'ensaba gyamusaba ng'omaze n'okubaako kyowaayo n'osaddaaka Allahu akbar wallahi alhamdu n'oyanja ensonga zo teri kuwananya kwa najja kwanukula muyita amannya ge ag'ekitiibwa ya latif ya latif ya latif ya Allah yanja ensonga zo bannange omukisa temugusubwa ogw'obudde buno naye nga kirungi mugimu ku mirimu emirungi gy'oba osooka okukola gwe mulimu gwa sadaka kubanga saddaaka omulimu gwe gumu ku mirimu emyangu egitaliiko bulombolombo kale banagamba batya nti ate saddaaka yo teringa sawumu nti nno ogenda kumala kulya ddaaku ti ate wasiibulukuse obudde bukyalwa ddaaku wagiridde misala katunulira okusiiba zonna ibadaati tunulira okusiiba oyinza okukakkana mu kusiiba ddaaku n'ogirya misana n'ogirya nga bukedde nga emambi esaze mu kusiiba oyinza okuwaba ogenda okukakkana nga mu Strait of Hormuz ogenza okuyisayo tanka nga obudde buyise nga bukedde mu kagolomolo oyinza okukakkana okusiibulukuka n'osiibuluka nga ebintu bingi ebisobola okutaataaganya okusiiba kwo eswala esobola okufiira eri mu wuzu eswala osobola okuba wano nga oli wano naye nga ebirowoozo biri walala eswala esobola okuba nga engoye zo n'ebirala kaka njogere ki mmenye ekindeke ki naye bwe gutuuka ku swadaka gwekwata bukwasi musawo gamba bisimillah oba gwowadde omumanyi oba tomumanyi oba onuyiridde simanye kiki gwe waayo gamba bisimillah mpaddeyo ng'osaba Allah nti ai Allah nkoze omulimu omulungi Allah
nange nsaba ntaase bwe kino yanjula ensonga zo 0707 755 oba 0776 220. Njagala tutunuleko ku MTN Momo kubanga abamu mwagala okukozesa Momo mwagala okuyisa akasente kaffe noga nti nze Momo yennyanguyira. Waliwo n'abamu nga basetinga essimu zaabwe nga eteekeddwa kuweereza ng'eyita ekozesa Momo. Kakati MTN Momo nyiga star owa MTN Momo tugenda giraba naye nyiga star 165 star 3 hash. Kati awo bw'omaliriza nyiga yes oba onyige kano akakuba akasindika egenda kugamba nti enter merchant code. Enter merchant code. Bekusaba merchant code yingizaamu 315 865 315 865 315 865. Nyiga sendi awo nyigawo sendi. MTN gye tutunuulira Momo. Bw'omala okunyiga sendi ejja kwetolola muno katono mbayisaamu olukwakwayo mu luvannyuma nange nkikole wano. Bw'onyiga sendi egenda kugamba nti enter amount. Enter amount yingizaamu sente. Teekamu 10,000, teekamu 300, teekamu 1,000. Kyokka bw'onoomaliza ejja n'okugamba nti you are not going to be charged. So teekamu 2,000, 2,200. Olunaku olweggulo Imam Kasozi yawangudde 2,200 Imam Kasozi yawangudde. Kati naawe teekamu z'osobodde, osobola okuvuganya mu nvuganya yonna. Bw'omaliriza nyiga sendi ng'omaze okuteekamu amount nyiga sendi egenda kugamba nti pay using ekuleeterewo options 3. Tusinga kwagala option number 1 ye ya mobile money. Option number 1 ye ya mobile money. Bw'omaliriza nyiga send omaze okuselectinga number 1 ogitaddemu nyiga send egenda kugamba enter pin ng'emaze okukulagako wali kwabo ng'ekulaze erinnya nti Salam Charity. Bw'ogiraba nyiga pin, bw'onoonyiga pin sente zijja kujja ng'onyize yes. So eye MTN Momo oba 0707 077 oba kozesa Airtel. Airtel eri 0707 7 5 7 0707 7 5 yejja kuleeta amannya ga Kalimu Kaliisa. Nakibagamba luli nti oyinza okuba olinayo ennamba endala 1 2 3 z'omanyi eziri mu mannya ago aga Kalimu Kaliisa. Ezo ziri personal zize. Era bw'onooweereza kooweereza ojja kuba omuwadde kugulamu kasukaali oba seekyo ng'omukubira n'omugamba nti ntaddeko sente ezo za charity. Naye ate lwaki nga weemenya okuyita eri ate ziva eri musajja wattu ateekeko ezisindika? Eno lwakuba eri mu mannya ago naye ya charity si ya muntu. Yes. 0707 7 5 7 yeyo mannya ga Kalimu Kaliisa oba Airtel Merchant. Airtel Merchant nandisabe Majidwa agituteereko abantu bagirabe bulungi nga bagoberera. Naye era osobola okunyiga star 185 star 9 hash star
185 star 9 hash awo n'onyiga yes oba okay. Ejja kugamba nti enter merchant ID. Enter merchant ID. Merchant ID eno gye bakugamba okuyingizaamu 43 42 98 9 43 42 98 9. Oluvannyuma onyige send. Ejja kugamba nti enter amount. Ezo zo sijja kugamba nteekamu bwe ziti kubanga simanyi olina mmeka, ogenda kuwaayo mmeka, ku ssimu kuliko mmeka, naye sinziira gwe ku busobozi bwo ogambe nti ngenda kuteekayo bwe ziti ozingizeemu. Bw'omaliza okuzingizaamu nyiga send. Egenda kugamba nti enter reference oba payment reference. Awo oba owandiika amannya go kusobole okuba nti nno galabika bulungi, amannya lireme kubeerako limu nga gonna galabika. Okay? Bw'omaliriza teekamu bulungi gabe nga gonna galabika. Bw'omala ogawandiikamu nyiga send. Egenda kukugamba nti enter pin. Nyingizaamu pin yo. Bw'onoonyingizaamu pini munnange gwe atulaba kakati awo bw'onooba nga omaze okuteekamu pini yo nyiga send. Egenda kukugamba nti sente z'oweereza ziri bwe ziti na bwe ziti na bwe ziti. Naam, oba 07077575. Ngenda kuba nga nkuyisaamu nga nange bwe nnyiga naye tugenda kuwumulamu. Rahma aweereza 1000 ne Nuuru naye n'aweereza 1000. Mu kaseera kano mukkirize tusooke tubeeko obubaka bwe tufuna. Bwe buba nga buwedde ngenda kukomawo ndaba abalala abanaaba baweereza ate era nnyongere okubanga nkuyisaamu ku mpeereza gye tukozesa, naye nyiikira weereza nga bw'osaba Allahu subhanahu wa ta'ala. Tokoowa n'ekyo ky'owulira nti no kimusabidde ebbanga tomanya buno buyinza okuba nga bwe budde. Sigala ng'okyamusaba, sooka oweeyo saddaaka. Katujje katono tovaawo. By'olina okukola obeere steady. Weegendereza abakwetoolodde. Bw'oba oteekamu pini yo mu bbanka oba mu ssimu, kakasa nti teri agiraba. Eremu we batalaba mapeesa g'onyiga. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Kati nange bampakingire Hani omwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Mu nseera y'emitimbagano si buli ky'olaba nti kituufu. Amawulire amafu ensangi zino gasaasaana mangu okusinga amatuufu, ekituleka nga twewuunaganya wakati mu kusoberwa oba kiriwo ekituufu. Amawulire amafu gawabya era galeeta okutya n'okusoberwa. Dismiss ye kakuyegazze okukutaasa. Lowooza nnyo, weebuuze bulungi era sooka okakase. Twegatteko tumanyise bannayuganda ku bituufu byokka. Dismiss, weebuuze, noonyereza, okakase. Ffenna awamu tulwanyise amawulire amafu.
From 2 rooms in 2008 to East Africa's multimedia powerhouse today, we have told Uganda's stories, informed, inspired, and transformed our nation. Now, as we begin a new chapter, we're opening our doors once again, inviting Uganda's best suppliers and service providers to work with us. Next Media invites eligible and competent firms and individuals to submit bids for provision of goods and services for the financial years 2026 to 2028. From ICT and creative services to logistics, insurance, and events, 51 categories of opportunity await. Visit our website and social media platforms for full details on how to participate. Partner with Next Media. Together, we inform to transform. We all know water is life. That is why we, the Union Transporters Alliance, created our own Union Water to bring life to every moment. Not just at work, on the road, at home, or at school, but also at special events like Kwanjula, birthdays, graduations. Ganoge Gafe. Drink Union packaged drinking water and stay energized, refreshed, and recharged. Order from any Union office or Union sales agent. Union, the better way. The Ministry of Health informs the public to remain vigilant against Ebola virus disease. Symptoms include diarrhea, vomiting, abdominal pain, fever, and body weakness. If you or someone you know develops these symptoms, seek medical attention immediately. Protect yourself and others by avoiding handshakes and unnecessary physical contact, washing your hands regularly with soap and water, or using an alcohol-based sanitizer. Cleaning frequently touched surfaces and avoid direct contact with infected person's body fluids like vomit, stool, sweat, and urine. To report a suspected Ebola case, send an SMS to 6767 and type alert, or call the toll-free number 0800 100 066. Report early, protect lives. Eno ye Salam TV. روحي يا الله المبدي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبعد. obudde bwebwo tutambula alhamdulillah nga ne Abdul Majid bwateekateeka evening adhikari insha Allah tujja kubanga tuzifuna evening adhikari katwongere eddakiika zaffe nga ziizo nga 10 insha Allah ate oluvannyuma tujja kubanga tufuna adhikari tufune ne adhan ya magharibi. Naam, 077 banaye tuli ku nsonga y'okuwaayo, era nga mu kuwaayo tuli mu kumaliriza essomero eruuka lye balita Nakabugu Muslim Primary School. Essomero eryo nga Salam Charity mmwe bwe ngamba Salam Charity ffe nammwe tukoze kyamaanyi, mukoze kyamaanyi mu kuliyambako okuliza obujja mu bizimbe byalyo. Ate era eyo nno tukozeeyo bingi, naye ku lwaleero njagadde mbategeeze ku ssomero eryo tukoze kyamaanyi mu kuliza obujja. Nabadde ntandika n'embalaga olunaku olwaleero obukulu bwalwo nti lunaku lwa Juma, olunaku luno olw'Ejjuma nga Omubaka sallallahu alaihi wasallam yatulaga nti mulimu essaawa gye twakkaanyiza ffe noba gye twayogeddeko nti si ssaawa busaawa, nti essaawa emu mulimu ekiseera. Era abamanyi baayogera ku biseera eby'enjawulo omusabibwa edduwa Allah ng'ajaanukulirawo. Kakati ne tugamba nti nga twekutte ku kyabamanyi abasinga obungi nti akaseera ka oluvannyuma lwa asiri zikulwa ngamba ke kano kennyini ke tukyalimu, kubanga
magaribi tennaba kutuuka. Akaseera ako nga mwe tugenda okusabira ensonga zaffe ze tuwulira ezituluma tuzanje eri oyo the most high, oyo Allahu jalla waala asinga okubeera ayanukula omwanukuzi. Allah subhanahu wa ta'ala alindiridde okusaba kwo nga tekikwetaagisa kuwoggana kukola ki kuli kumpi awo gwe kola bukozi omulimu omulungi. Kola bukozi omulimu omulungi bw'omaliriza ogoberezeeko okusaba kwo. Idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani. Bwe mbanga bansabye inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani. Qarib akuli kumpi awo era ujibu da'wata da'i idha da'ani, ayanukula okusaba kw'omuddu bw'abanga amusabye, okukoowola kw'omuddu bw'aba amukoowodde, ayanukula okulaajana kw'omuddu bw'aba amulaajanidde, ayanukula okwegayira kw'omuddu bw'aba amwegayiridde. Naye nga bw'osooka okukola omulimu omulungi n'ogwanja tya Allah, ndi mwetamu naye nsoose kukola mulimu omulungi guno, omulimu gwa swadaka, Allah ajja kukwanukula insha Allah. Kale 07744442220 0700775 ngenda kusooka nkusomereko wano kubazze abaweereza, bwe mba mbamaliriza ngenda kuyisaamu nga nange bwe nnyiga wano insha Allah. Nga nange bwe nnyiga wano insha Allah, then bwe mmaliriza tulage ani ate waliwo abalala abana ababazze. Sofa Mariam uno atuuse merchant, simanyi oba kweri muyiseeyo. Mariam azze n'olukumi, Fatina najja n'olukumi ebitaano ne Ashrafu naye n'aleeta olukumi, olwate Muhammadi Kimera uno aleese olukumi mu 8. Muhammad Kimera, Umaru Wanyonyi bafaanagana mufaanaganyi oba yooli. Umaru Wanyonyi aleese omutwalo, ate ono bamuyita Kanabi Asadu n'aleeta 20,000, kwatekana Abbas Mukuye uno naye aleese olukumi. Abo nno bazze mashallah. Shadia Namuswe uno ayongedde naye uno aleese 4,000. Shadia Namuswe. Kakati tukwate simu soke tugenda kusooka ku Airtel Merchant nkutte simu naawe ng'onyiga Airtel Merchant. Aba Airtel abagenda okukozesa Merchant nga tebagenda kukusalako star badde etya yegala kunnemesa swadaka star 185 star 9 hash. Yes, mujiwulidde star 185 star 9 hash. Yes, obaka naakakuba bwe maze gambe enter merchant ID eya Airtel eri 43 soka nonyiga wano ku answer niga 43 42 989 yeyo 43 42 989 sendi sindika egambye dan negama enter amount, teekamu sente zonna gwe zogenda okuwaayo. Kuno kanteekeko mmeka 14 antaddemu ennya zange neŋŋamba reference number. Okiwulira enter reference number oba payment reference. Kati bwe ŋŋamba reference nze wano mpandiikawo mannya gange, siyinza na kulwisaawo mannya. Kamala okugategeeza bulungi nnyo gwe. Abdusalam Ali ne bw'owandika gonna erina Abdusalam Ali Kinobe omaze sendi
tuli ku Airtel send engambye you are paying Uganda shillings 10,000 zentadde kuno to Salam Charity Foundation Limited. Naye kaddamu Salam Charity Foundation Limited reference n'agiteekawo. By the way, amaliza Salam Charity Foundation Limited n'ateekawo ennamba 43,42,98 ezo yeri merchant ID yaffe. Okitegedde? Ye merchant ID yaffe. Ataddeko you are paying Uganda shillings 10,000 to Salam Charity Foundation n'ateekawo ne merchant ID yaffe. Nagamba reference era nayo n'agiteekawo amannya go ye reference. Kati nagamba enter your pin to confirm. Awo kyemba nnyina okukola kuteeka mu buteesi pin to confirm. Eyo message etuuse. Tugenze. Okitegedde? Oba 0777575. Kakati tugende ku MTN. Ku MTN. MTN egambye etya? MTN yino badamanyi password zibanga Momo je tuli by the way bwoba togenda kukozesa Momo weereza ku 07776 nya 220 07776 nya 220 0776444220 oba Momo ya MTN nyize star emu mukaaga 5 star 3 hash yes star emu mukaaga 5 star 3 hash nenyiga yes engambye please enter merchant code or invoice ID. Kale invoice ID njagazaaki merchant code 3 emu 5 8 6 5 bisatu 15 lunana nkaga 5 3 emu 5 8 6 5 yeyo send. Olunyiza send ngambye enter amount. Kati waliwe baziba nya ono nsobola okuteeka ya kakaaga wonna wamunemba nga mpadde omutwalo kakaaga era wiino oluyingizaamu akakaaga nsuubira kyenkola eno naawe kyokola bwe ntaddemu akakaaga eŋŋambye pay using number 1 mobile money, number 2 MTN sent you points, number 3 back. Kitegeeza biganye ddayo emabega oba olina w'osobezza oba kiki. Nze siina we nsobezza. Number 1 njagala kusasula kuwayo sadaka yange nga nkozesa mobile money nyingizaamu number 1 just number emu bweti kunyiga send. Eŋŋambye you are authorizing payment of Uganda shillings 6,000 to Salam Charity. Reason till ne bateekawo merchant code yaffe eri 315 865. Wulira kano kakulu nnyo baŋŋambye a fee of Uganda shillings 0 shillings will be charged. Tebagenda kunsalako wadde n'olwataano n'olu. Tebagenda kunsalako wadde n'olwataano ez'okuweereza eyo emmomo tejja kusalako. Era ne bagamba please enter pin to confirm. Bagambye nti enter pin to confirm. Ntaddemu pin and send. Okay, correction problem. No, mbadde nduddewo. Njogedde nduddewo nga nkunnyonnyola nemba nga nduddewo kuteekamu pini. Naye ndowooza okitegedde kati kanziremu nga nange bwe nkola wano mpola nange bwe nkola wano insha Allah. Kaakati ate kiki kino
ekibino naye omwana Sebuliba omwana Sebuliba kale kadulabe wano Faruku Mutebi masha Allah Faruku Mutebi wuno awaddeyo 15,000 Aisha 10,000 Nakakande Shadia 10,000 Hamad Hafiz 10,000 Waswa Ismail 13,000 Hassan Waswa Ahmed 12,000 Sebuliba Hassani Sibu siringi 4 masha Allah yevudde 4 Sebuliba Hassan unavuddeyo 4 ani ono bamwitani Muhammad Iga awaddeyo omutwalo 0707 755 oba 0776 mbadde manyi nti ezange tezazze 4,000 nazo zira Abdussalam 4,000 zituuse kati njagala kunyiga wano naye nze nja kunyiga anytime akakaaga nduddewo kunnyonnyola nja kateekamu anytime mu kaseera kano ndabika nga njolekedde okukwebaza era okukusiibula nga bwe tweteekateekera solatul magharibi oba tunaafunayo adhikaari z'akawungeezi okutuusa lwe tunaatuuka insha Allah ku adhan kubanga adhan ejjaawo ngebula eddakiika nga 6 insha Allah nyongera okujjukiza 07 enamba kwoyita 0776 nya 220 0776 nya 220 oba 07 07 5 5 07 5 tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ay Allah tusonyiwe ebyo tusobezza mu lunaku lwaleero lwonna ya Allah ebyo bye tukoze nga wabitugaana Allah tusonyiwe ay Allah tusonyiwe tuboneredde ay Allah ebyo bye tubadde tuteekeddwa okukola ne tubireka ne tutabikola nga tubabitulagira ay Allah tusaba otuddiremu tusonyiwe Allah tuwe emitima egikusinza eginywerera mu kusinza ay Allah tuwe emitima egiwankawankira okusinza Allah tukusaba okkirize ebyo byonna ebirungi bye tukoze ya Allah otusasule mu musera ay Allah tukusaba obugagga tugaggawaze naye tuteekeremu baraka mu bugagga bwonooba bwonna otuwadde tukwebaza ebyo byotuwadde tukyayongera okusaba ya Allah twongere naye otuteere mu baraka tukumire amaka gaffe ay Allah tukumire abantu baffe Allah tuwe obulungi ku mirimu gyaffe otutaasa abalabe baffe abo abatukolako obulabe mu lwatu ne mu kyama subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh